zenja kulinya linnyozeko kyozaako aga Katonda mukulu ensonga entuufu ala ekyayise mukazi bagambye omukazi kugamba ye naawe nemukamola wakaliyoki atola nti omuwala akozesa bigambo tebitegereke wulira n'ensonga gye bali kuyombera olaba tuvumidde bala olwo omwana wakaliyoki kaliyo omwana balowooza nti tuvumye ate nga siko tubadde kuba omwana wakaliyoki wabbo kati olaba nti omuntu abayombera bwereere ajasta bakulinako bezimbeera nawonanyiga nshida ku 10% era nashigamba nga nkola ki tuyombera eri dekatewagempala nayo kyagirikonzaisha sibyendiko otegedde ebyo lyawo yasama basamya okuva kwefaako afumbirwa nofumbirwa oli gwani yatugamba wajjamu omwana nomuteka mutoyi omwana yali wanyezi mukaga olyawo osimbamanyi okusima ndokyali mwana olina emyaka 23 olina emyaka 23 gwe wajjamu omwana zasibimanyi gwe asha wali badde kuondeka gwe wali badde ondeka gwe kyali gwe mukasana kaneeno munwanira kuki nze nno gwe balwanira ndina mu kisiibo ate nabagamba wano ku SMX Media nze ensonga z'okundya mujja kubeera temusobola kubeera nga mundi olw'ensonga ndi muntu mutono nze we mundya nsigaza ekisoko olabe we nenkana kati nze SMX onwanire oyagala kundya ondiira kuki tewali ajja kundya mukasana kaneeno naye kati wayo n'embeera ebeerawe nenera embeera eyo terabeeramu eyo nga eriya woogirabye akitami ngenda kakutirako kuba gye katandikira paka gye kaggwera okusinza ku eriya nga bweri toweewuunya kubeera nga eyo embeera weeri yes oli munnange bagambye babadde bali mu kuvuma muntu mulala tebeewakana ekyokuvuma bavumi babadde bali mu kuvuma muwala mulala wa Kaliyoki then mukyala woono azze n'alowooza nti bavumaye kyokka mpulinamu n'amannya ga Aisha yazaala omwana n'amusuula mu ttooyi Aisha mu kisiibo kineeno actually akutambika nkakutereko okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera ng'okeerabirako naye maama nze gwe mulwanira ndi mu kisiibo neesiibidde ndi mu kusiiba